Tuina Mukono, Tororo, Soroti, Guru, Nansana, Mityana, Masaka, Mubende, and Kasese. Kale, we launch, and you can get yourself HLX Plus from one of those branches mentioned. Okay. Ndoza tugenda ku mukolo ogusembayo nga ambassador tayinza eyo bagita TVS HLX Plus enze mu bifo byaziri nazo zikyaliwo tobeereyo n'olowooza nti ziri eri zivuddewo just kakino new model nga bw'owulira bali we balinayo simanya Promax simanya biki kati na wano tulina eno yempya XL akamata akajja wano eno nti buli agula piki eno bamuwerako amafuta ga mitwalo 10 kale olira omugabo okuli wano funa ekifaananyi kya brand ambassador ekifaananyi kya brand ambassador Eddy Kenzo Marsilio with the picture Eddy Kenzo azze okubanga ate aggulawo olunaku olwaleero mu butongole awo DJ ja kusaba otukubireyo ku kayimba kabalipira boda nga ambasada waffe ate bwatuuka wagenda okubaka atuuka Tumaliriza wano nga tunganveringa brand empya eya Piki yaffe TVS. Eno Piki mu mafuta eri very affordable, kitegeeza nti okuyambako okukola business egwanguyiza ddala Piki eno bisinde myerere ate nga wano sirino nzekka nina ne brand ambassador waffe Musuza Eddy Kenzo muyimbi waffe ow'eggwanga ate president waffe eri kusaidia abayimbi ate wabanga agambye nti eno Piki gyakyuzinze kitegeeza ffenna ate kyetulina okugoberera. Eddy ali wano nga brand ambassador naye olunaku lwayo twaliviringa Piki gye bayita TVS HLX Plus ate nga baddewo ngawo TVS 125 oba 125 ezo sisi zitwogerako. Eddy nsanze nnyo okulaba nalaba ekifaananyi ng'oli ku booda neŋŋamba oli brand ambassador omanyi tukakuba bukulu wali wafunafaini tetumanyi tekava naye nga bayinawe oba tokimanyi Eddy ono yalina omuvubuka gwe bayitanga New York oyo muyimbi yalinga avuga boda ku Big Talent ate bwe twogera ku boda Eddy Kenzo as Eddy Kenzo alina fan base nga yo yaba boda bokka era many times when ngenda ku Big Talent waliwo team yaba boda naye nga ba Big Talent team Eddy Kenzo Big Talent boda opicking otya interest nga tuna bagenda mu TVS opicking otya interest mu mulimu guno gwa boda ng'ate oli muyimbi kuliko guno gunyambako oba kutuyambako okungulooyinga abantu baffe nze ndi muntu wa wansi ngakuba tukeera ku makya ne tuvaayo nga okola erinnya obafuuka muyimbi wa ggwanga
naye otunulako emyaka emabega tetubadde bantu bawansi era tukyali bantu bawansi kati kiyamba abantu baffe okubawa emirimu ate n'okumakinga sure tubabamu n'akantu musawo tebasobola okuzza ekadde n'okugenda. Ndaba nga otandika okukola ne TVS mwatandika wano ku Eddy Kenzo Festival oba enkolagana yammwe ne TVS evaawo? Enkolagana yaffe ne TVS yatandika ku 10 years of Eddy Kenzo baali ba sponsors then ne tuvaawo ate ne tudda ku 10 ya ba Eddy Kenzo Festival era baali ba sponsor. Bike eno ogirowolezaako ki ng'okompyaringa ku bikes endala waliwo byendabye nze mbadde simanyi bunno kuno kuliko chaja nti omuntu toyetaaga ate kuddayo waka okyaginga essimu ate okomewo ovuge bodaboda byonna endaba ebintu byanjawulo ebiriko nga wandibadde tobisuubira kubeera ku pikipiki biki byolaba ebiri unique ku TVS? Sobeera ddala okucyaginga okubadde ovuga bw'okyaginga kitegeeza obudde bwonna ennaku zino bali ba clients balinga kusimu omuntu akubira n'agamba nona eka zoono ozijja obadde okyanyunyuna omuliro tegulina kuggwa ku ssimu tulina kuzina emirimu giringa ku ssimu then ekirala yakaswiki bangamba y'amasannyalaze electric start ebintu bino ebyokusotasota nga tebigendedde ddala n'okolamu booti birwaza amaviivi agati kintu kyakunyika bunyizi wano n'otambula ekitegeeza nyangu nti teweetaaga maanyi mangi nti n'omukyala ng'oyo asobola okuvuga piki avugira ddala katendukira ebiseera biri oluusi ogudde mumbi oluusi waliwo emergency akwenda okusota naye kati wanonyika bunyizi ka swiki so nate oyagala ebyokusota era osobola okusigala ng'okyasobola osota emyaka n'ekisota nakyo kyebakijjeewo kikyali ekirala tenywa ekozesa amafuta amatono nnyo nnyo compared kubanga bagenda ne balaba ng'omuntu alina ofisa kasi basalawo ate okukolera epiki ekekkereza kubanga jjukira bannayuganda ennyo bazisalanga amafuta netuuka akaseezi nekola naye nga bagala kale kakisibakole okubiragala mu factory so tukyetaaga egenda kukwatamu. Bangambye tuguddewo branches ez'enjawulo tugenda kuba tuzibaba naye no pikipiki egenda kuba ekutuukako mu bwangu obw'ekitalo naye nga tulina branches ez'enjawulo across Uganda wonna. Omulimu guno gufunze gwa kitunzi ennaku zino era ndaba abavubuka bangi bagwenyumirizaamu nnyo guno omulimu gufuna ssente. TVS ngayo TVS erina kyegatta ku muntu atunulira okuvuga booda ng'omulimu ebigatirako ddala lwansonga omuntu yenna ng'asobola okufiisayo kampisiza everyday buli lunaku tugenda okuyisaawo omwezi myezi 2 mwaka myaka 2 myaka 3 nenenyumba buzibu so kyankizo nnyo okubanga olina omulimu gw'okola. Tulina TVS HLX ate tusumuludde TVS HLX Plus piki ebbiri ozitesitinzeeko omanye ebyaka bye ebizirimu kitegeeza empya babeera bajangulisizaako vanisityo kasitola abakati kibanga bulaba nga bakola amasimu awo olaba nga bagenda bongeramu futures kati n'emisinde eno epirimba mingi enjira 14 naye egenda nkambwe nnyo ekitegeeza owa booda kati ate yenyumirwe nnyo mwene empya ekisemberayo ddala nga tunaba kuva wano olowooza bodaboda zicontributinga zitya ku bulamu bw'abantu ku ekonomi ku ggwanga n'emirimu abavubuka ennaku zino tulina ebbula ly'emirimu bodaboda nga zino eza TVS zicontributinga zitya? bodaboda zino zimployinga abavubuka okulaba nti baba n'emirimu ekyokubiri zicontributinga emisolo ku ggwanga oba okitegeera ekirala zanguya abantu okubanga basobola okutuukamu so finger time nga tukozesa bodaboda omanyi olimba eri wamala bodaboda zituyamba kale walayi Eddy, thank you so much. Tubajjukiza nti tuanveize piki empya bagiyita HLX Plus okuva wano mu Yuvraj TVS bakabaka naye tracking device namumoloka nyo bwaketeramu so baba jetaaga of course tracking devices zibamu. Aha.
kubanga bakyakozesa okubeera uli kyanga Eddy Kenzo kyamukisa nnyo okubanga nsobola okukola ne TVS all this time. And I can't take that for granted. Okujjako nakwongera okubanga nekuumira waggulu ku mutindo nabo bennyini obakolera bali obulamu. Making sure nti ndi muntu mwesimbu, sirimba, ate nekwata nga bwe nina okwekwata obutasobola kubanga nswaza ate companies entazi ziba zinasize. Abayimbi bangi banoonya side business ez'okukola oba abamu tebalina ng'ate oli president waabwe tosobola balobingirayo atesi n'ogamba nti basobola okufuna piti zino ku bbeeyi ensaamusaamu n'abayimbi ne baziwa abaana ne bazikuba. Eno business nga bwekimanyi nti yajja n'atandikawo business okubawabo piki zino bazikozese basobola okuzibawa neera nga baziba abantu bonna bannayuganda. Tosobola kugamba nti ono muyimbi ye bamusalireko kubanga buli muntu asaana okusalibwa. So tubatutwalira wamu generali nga bannayuganda nti buli omu yenkanankana ne munne era agwana. They deserve the same rights and everything. Kubanga oli mukwanako so tuba tulina kitwalira wamu generali. Just I can encourage nti omuntu enange oli ebyo oba olina kapiki abaana bakayiri bakuzibangamba nti wiiki basulako 8 bwewakyamu kati oba olina obuntu bwonga 5 kitegeeza osobola okufuna emitwalo gyo 8 times 5 that is emitwalo 4 kakati ogenda okugira otyo omwezi osula ekiwula ogenda okugira otyo omwaka myaka 5 ate obeera mugagga nnyo. So okubeera ne kaside business kikola naddala oba osobola okwengira business nga zino n'okufuna abantu abeesigwa. It is very important. HLX $4.6 million. 4.6 million each. Eddy Kenzo. Chimanyi chitosa imba luyima ndomanyi target yazo tugambe balipia boda. This was the target. Then another question. Tuzeke mabega. Lwaki oyagala nnyo ba boda kyama ki ekiri awo? Bino ebintu wabiyitamu wazivugamu? Nze n'omuntu awansi nga bwe nagamba. Nakulanga mikwano gyange waliwo zijjukire waffe ekyotereeyo naye na mukwano gwange nye nga mwita penalty akaboda kagaali naye ng'akola nampangayo olwataano nakuwaayo kale nviira takiti ku bavuzi ba takisi kubanga ate abavuzi ba takisi nabo nabawangaliramu nnyo basakaayo nebonajje Kampala paaka empyawo mukifubo kati mpangadde nnyo n'abantu bewansi nebabira abazimbi bennyini nakuutako nga nze ndi muntu amusobola takiti ku bantu bewansi kubanga gye nava that's my home. Bino ebyokubeera Eddy Kenzo naakabijjamu just 10 years ago. Eddy Kenzo tulaba Piki tubadde tulina HLX 125 ne 10 kati kyanjawulo ki ekiri ku HLX Plus? HLX Plus omuntu okwayeragula comfortable, amafuta, speed, nungi nnyo trust me, yanjawulo kweri leka switch echarging esimu engine. Eddy Kenzo, my brother, we are proud to welcome here for the launch of our HLX Plus. Hello, yeah. We have invited him to launch HLX Plus. This bike is already on road from last 3 years for a trial and error, and we have got a very good positive feedback. And it is one of the best bike available at this price for boda riders. It's much safer, much stronger,
more load carrying capacity, more power, more mileage. So they earn more. That's why Eddy is also here to advise them to go for a better product which is safer and secure. Thank you. Thank you, CEO. Mwenda, Ranchi, Soroti, Wakiso, Mukono, Nasana, Masaka, Mitiana, Mwende, Kasese, nga branch nyingi nyo. Aba guzi bafebena tubasaba mweyune nyo nkoso omukisa guno okulaba nga mutusupportinga nyo nga mugula pikipiki zino. Njagala kutwala omukisa guno okwaniriza mwenna abazze ku mukolo guno n'abategesi bonna n'abamawulire bonna kubanga omukolo gwaffe muguwadde ekitiibwa n'abo bonna abategesa omukolo guno n'olala mukolanga bwe muti. Gaali yaffe ya TVS ya muwendo nnyo nnyo era nga bwe ebigambo bibigamba nti ya TV Trust, Value and Service nga bwe byogera mu lufuutigo bwetyo bwe kigezaako okugamba. Tuli wano mu Uganda kampani ya TVS tradinga nga Yuvraj naye nga tuva mu India mu kampani gye ya TVS. Tuli abatunzi bennyini abarepresentinga TVS ono mu Uganda. Twakabeera mu Uganda emyaka kumpi okuva mwaka gwa 2012. Yes. Kale tubatubiriza mwena mutuyambe nga bwe ngambye tutuva India. Gaali yaffe ya muwendo nnyo ekekereza amafuta yabwesigwa nnyo era tetera kufa. Abaguzi bonna abagiguze bagyeyunira nnyo era batusapootinze nnyo. Okuva emabega yonna twalina okunyoleza okw'amaanyi nnyo naye tugenze nga ebintu byonna tubigonjoolwa. Gaali kati weeri abantu bagyenyumikirizaamu. Twagala nnyo mwena mutuyambe, ba finance partners bonna batuyambe, ba boda association ne ba dealers baffe bonna betuyise wano ku mukolo. Mwebale nnyo otwesa ekitiibwa era mwebale nnyo otwagala. Ne bamawulire era mweyongere nnyo ebigambo bino bitu. Agenda maaso n'omukolo. Uganda bonna gye bali bakyali baffe bonna abakagoba ku booda nti eno Piki yafulumye nungi nnyo HLX Plus. Edduka amafuta tenywa ina ya switch nungi nnyo kugamba ejja tuyamba. So I encourage buli muntu okubanga agyettanira kuba ya muwendo ebintu byonna ebyanguya esevinga n'akasente. Yaman. Abavuzi bonna abavuzi ba boda just kubenkalejinga kubeera safe, kubeera bayonjo, kutwala mulimu guno nga guli serious, gusobola okubatuusa ate ku next step yonna tebabaki baba beetaaze kuba buli muntu alina dream. So please come, get yourself HLX Plus. It is going to save money and it's very safe on the road, very comfortable. Please come and enjoy yourself and do business. Thank you. God bless you. Okay, tutandike n'omukulu. Osooka n'oyogera kampani yo.